mulwatu. Ekyokubiri twagamba ikhtiyaru alwaqtu ghayru munasib, omuntu okulonda ekiseera ekitasaana. Waliwo ekiseera ky'obuulira omuntu nga siwe kyalibadde kisaanira. Tegerekisi, omuntu ali mu kufiirwa, ali mu nnaku, alina ekimukutte, birowoozo bye tebiri setodi, n'oyagala omubuulirira awo mu kiseera watasobola na kuteeka birowoozo. Oba ntegerekisi, olina okulonda ekiseera nga kisaana, era ekivaamu kuba kukuba mpawa. Temulaba olwaleero abalokole alinnya bbaasi, bantu bagenda Kaseese, bagenda Mbalala, n'alinnya n'atandika obba kuba ki enjiri. Birowoozo by'abantu tebiri ku ekyo. Oli alowooza gy'alaga, agenda mu safaari. Tegerekisi, kale buli olonda ekiseera ekitasaana. Ekisonga endala ikhtiyaru almakaan ghayru almunasib, ekifo w'obuulirira omuntu kisaana. Oyagala omubuulirire ddala wasaana. Pulezidenti Museveni akubye Raale, bakuwadde akazindaalo, oyagadde omubuulirire, obuulire obubi obuli mu bukristaayo, ne bakuwa akazindaalo. Aba kyabiwulira ebyo. Wandibadde okola ki? Wandiika ebbaluwa, okole naye appointment, omusisinkane. Tegerekisi, oba omuwandiikira ebbaluwa n'oba tomusisinkanye maaso ku maaso, ebbaluwa eyo emutuukeko ng'emukoowola okujja eri Obusiraamu. Wahakadha n'abakulembeze abalala, Kabaka n'abalala. Naye tomala gasanga muntu buli w'omusanga nti oyagala kukola ki? Ekivaamu mu kuba mpawa. Kale ikhtiyaru almakaan ghayru almunasib, tulonde ebifo ebisaanira. Suubira nti omuntu bw'aba alina kyayagala okugamba, alina okumanya oli mu position ki. Yagala kwogerako ne gundi, naye embeera ze ennaku zino ziri zitya? Okulonda ekifo ekisaanira. Awo we twakoma. Omulundi olwaleero tugenda kutandikira ku nsonga ey'okuna. Tuli ffenna? Ensonga endala mu nsonga ezireetera abantu okukuba empawa, kad yakunu sa'i litaghallub ala al-akhar. Muzimu ku nsonga ezireetera abantu okukuba empawa at-taghallub ala al-akhar, omuntu okwagala okusinga. Buli we mukuba empawa ne mukaayana ng'ekigendererwa kyo kwagala kusinga, ekyo kikyamu mu mujadala. Twagenda n'awakana olunaku olw'omukaaga balusiiba oba tebalusiiba, naye ng'ekigendererwa kye mu kuleeta obujulizi at-taghallub ala al-akhar, ayagala kumegga mulala. Bayibuli ekoowolezebwa mu ddiini, ekozesebwa mu ddaawa oba nedda, naye ng'ekigendererwa min wurudi nusus, mu kuleeta obujulizi obulaga nti Bayibuli ekozesebwa mu ddaawa oba tekozesebwa, kasita obeera n'ekigendererwa nti taghallub ala al-akhar, oyagala kumegga mulala, oyagala kumusinga, mulina kuwakana. Ekirala, omuntu buli wabeera ng'ali mu jidaalo, alina okumanya levo y'omuntu gw'ayogera naye. Oba ntegerekisi, bw'obeera ng'oli mumanyi ate n'okaayana n'atamanyi, alina kukuulako waya. Kuba gwe oyogera bya kiivu ate ye ayogera nonsense. Omuganda Nabbi yagamba akuzza mu wakayima na wangu, yakozesa filosofe. Olina okumanya levo y'omuntu, kuba oleeta bujulizi. Allah yagamba, Nabbi yagamba, nga Yesu byaliko, alina kukukuulako waya, era mulina kuwakana paka. Mu bimu ebireetera jidaali n'okkuba empawa at-taghallub ala al-akhar, ye muntu okwagala okusinga omuki omulala. Abantu ne bawakana ne buziba. ensonga neebanga teva mu ddiiro
kiki lam yurid alhaq teyagala kutuuka ku mazima wabula tagallub kukola ki kusinga balala bi ayi tariqat bil batil aw bil haqq newankubadde ekigendererwa kyo oyagala kumulaga mazima omujje ku kikyamu mulaga obulimba kasita obeera nga finniyatika attagallub kamusinge balabe nti nze musinze awo mulina kusulawo bingi tuze tulaba eminakasha mingi abantu nga boogera ku nsonga ez'eddiini naye ng'ekigendererwa si muntu kutuuka ku mazima wabula nga abamu ekigendererwa kyabwe tagallub kukola ki kusinga kuwangula eyo nsobi nene tuli fena ensonga endala ahyanan albi'a laha dawrun kabir society omuntu mwawangaalira mulimu abantu abawangaalira mu society ng'ebigendererwa byabwe kukuba mpawa waliwo emizikiti egimanyikiddwa nga bo bawakanyi era nga kizibu nnyo okuyitawo wiiki nga tosanze nkaayana ku muzikiti naye nga bawakana masala si bamanyi wabula nawulira seeka ng'agamba albi'a ntegerekisi environment omuntu mwawangaalira laha dawrun kabir fi ljidal erina loolo nnene nnyo mu kkuba empawa abamu batera okukozesa ekigambo kyesaagala kukozesa naye nakyo kankyeyambise ekikozese musobole okutegeera kyentegeeza enkuza y'omuntu olimu omuntu nga necha ye muki muwakkanyi mukubi wa mpawa nga ye necha ye obulamu bwe ekyo nakyo tulina okukigenderera mubireetera abantu obuzibu obw'okuyingira mu mpawa n'okuwakana albi'a environment y'omuntu enkuzibwa y'omuntu mulimu abantu nga bawakanyi ate gwe bw'omulaba n'osuubira nti ddiini kumbe ye necha ye muki hatta naye tubeera eno mu nsonga ez'amaka mulimu omukyala nga necha ye tabuulirirwa nga naye omugamba ekituufu ate mujja mu lutalo kati bw'omuzuula bw'oti okola ki kusirika kuba tojja mumuwangula buli weyagala omuluŋŋamya bw'ati n'aleeta ebyomukinaana nebyotakyajjukira kati neeno mu basiraamu waliyo abantu nga bi'a environment mwe bawangaalira embeera enkuzibwa yaabwe yeeyo buli kiseera jidal buli kiseera almira kuwakana kukuba mpawa n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo tuli fenna wa khususan fi awsati shabab fayajibu an yahdharu mithlu dhalika ddala abavubuka abalina little knowledge okumanya okutono ebiseera byabwe ebisinga kuwakana n'olw'ensonga eyo balina okukyewala kubanga ekivaamu muntu asukka ekkomo waayita mu mpisa n'asukka ekkomo mu kutegeera obujulizi n'asukka ekkomo ogenda okkakkana wuuyo akaafuwazizza n'abaki n'abalala n'abawe sina musiraamu ekyo si kya busiraamu kyekireetedde ekyo kwe kuwakana okwo kuvaamu ebintu bingi tuli fenna ezo n'ensonga endala ezireetera abantu okubeera nga bawakana al-ujubu wal-ghurur wal-kibriya al-ujubu omuntu okwemanya al-kibriya okwekuza tuli fenna kasita omuntu yeemanya neyeteekamu okwekuza muli agenda n'alaba oluusi bamugambye obujulizi buno bugamba kino n'alaba nga amugamba tasaana mugamba n'alaba nga amugamba ali wansi kasita ekyo Allah akikugabirira
otandika okubeera ne ujubu, okwewulira muli, mtu yeewulira eryanyi, yeewulira irimu, yeewulira imaani. Obwo bulwadde bwa kabenje kasita bukuyingira ne bw'obeera waka. Teriyo wano muntu atabuulirirwa. Olaba Allah yabuulira Nabbi sallallahu alaihi wasallam, ate olwo basseeka b'ennaku zino. Tegerekisi aba Allah atugambye nti walaw annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khayran lahum, senga baali abantu bamanyi ne bakolera ku ebyo ebibabuulirirwa, lakana khayran lahum, kyekyalibadde ekirungi bakola ki? Teriyo muntu atabuulirirwa. Allah yabuulira Nabbi, ayita ku arshi ya Allah n'amubuulirira, n'amunenya. Naye abantu b'ennaku zino baafuna endwadde ey'okwemanya ne bayawulira eryanyi mu irimu, mu imaani, ne beewulira eryanyi ery'obuluŋŋamu. Obwo bulwadde. Teriyo muntu ali ku leve takola ki? Leka kweteeka mu bitende ebyo bya Ibilisi ebyamugobesa ne muki? Mu ggulu. Si mujjana. Yali mujjana, yali Adamu. Ibilisi tabangako muki? Mujjana. Wabula yagobebwa mu ggulu. Wabula yajjanga awali bamalayika n'abeerawo. Era okukema Adamu amugye mujjana teyatulowooza nti baali naye mujjana. Yagobebwa mu ggulu Ibilisi. Adamu ye yaggyibwa muki? Mujjana. Songa yange ebadde nti kubimu obulwadde Ibilisi bwe yafuna yensibuko yaabwo ekyo: al-ujub, al-kibriya, al-gurur. Tegerekisi muntu abeera ne resistance, n'alabanga irimu agyewulira, obuluŋŋamu alaba abulina, imaani alaba eri waggulu, abalala bonna alaba si bakkiriza, alaba bonna abalaba tebategeera ye yekka. Obulwadde kivaamu aljidaal walmirah. Tegerekisi kukuba mpawa n'okuwakana. Obulwadde awo buba bumaze okuyingira mu mitima gy'abantu. Songa endala, kad yakunu min faragi alqalbi min taqwa Allah. Be bantu okubeera nga bawakana naye ng'ekibasumbuwa emitima gyabwe temuliimu kutyani, wabula oli awakana buwakanyi. Farag, mutima temuliimu taqwa, wabula kuwakana ne bukya naye ng'emitima gyabwe temuliimu kutya Allah. Kitegeeza omuntu yenna ku nsonga z'eddiini z'ayogerera alina kuzoogerera nga atya Allah, nga ddala omutima gwe gulimu okutyani? Okutya Allah, ng'ekimwogeza ebyo byonna byonna kutya Allah. Naye ebiseera ebisinga emitima gy'abantu gibeera nga myereere, ng'okutya Allah tekukola ki? Tekuliimu. Tuli ffenna. N'olw'ensonga eyo tulina okubeera nga twewala ensonga ezireetera abantu okubeera nga bakuba ki? Kubanga buli wemukuba empawa abasinga tuseerera. Tuseerera tutya? Okuwakanya obujulizi obweyolese. Aya ne bagikusomera, naye olw'okuba olina kiri ekirwadde ekya ujubu, ekya al-kibriya, ekya al-gurur, weeraba irimu nnene, obukkiriza olaba oli waggulu, olaba obuluŋŋamu gwabuliko, ojja kugoba obujulizi Allah bwe yayogera mu Qur'ani ate nga buli kiriya. Ekyokubiri, okugoba sunna za Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tubagenda namugaa kino aga atumbuulira na Nabbi. Eyo hadisi si ntuufu, eyo hadisi teriyo. Hatuuka n'okutta hadisi naye ng'ekizimussa si kirala wabula obulamu bwe yawangaalira mu kuwakana. Kyoba olaba mwejjeemu nnyo ekigambo ky'okkuba empawa ku nsonga z'eddiini
buli gwe basomera yenna obujulizi alina kubeera n'ekintu eki sami'na wa ata'na kasita obujulizi bubeera kukiriya. Naye ate osanga abawakanya obujulizi obuze mu Qur'ani ne mu Sunna n'ebigambo by'abamanyi nga si bayivu, tebasomangako, tebasobola na kutegeera bujulizi bo bennyini nti Allah ategeeza kino, nabbi ategeeza kino. Wabula olw'okuba bayingiramu ekirwadde ky'okuwakana, oli n'atuuka n'ogga nti oyo newe munaawakana ne musulawo, tojja mukola ki? Tojja mumusinga. Ekigendererwa si kusinga, wabula ekigendererwa isaalul haqq ila al-akhar, muntu kumutuusaako maki? Mazima. Allah kyategeeza faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur. Ayagala akkirize, atayagala awakanye. Naye Allah n'agamba nti inna a'tadna lidh-dhalimina naara, muliro gw'abalyaza amaanyi abawakanyi gw'omutegeke. Naye so sooliga nti oyo ne bw'omulaga obujulizi, waliwo omuntu atuuka nga balina resistance, alaba amazima yagalina, haki yagirina, obulungamu abulina, alaba alina imaani, n'alaba abasigadde mbubo tebalina takuwa, n'atuuka n'ogga ne munansomera hadisi 10, sijja kukivaako ekyange kyendiko. Nalabako omuvubuka omu nawulira ebigambo binze kennyini mu matu gange nga boogera obubi obuli ku mawuledi ga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okukuza amawuledi mu Busiraamu tekikkirizibwa bidaa, kubanga nabbi ye kennyini nnyinigo teyageekuliza. Hatta ne basahaba be yatugaa nti alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin, nago tebaagakuza. Naye omuvubuka yavaamu ekigambo n'aga nti nabbi ne we yali baddewo twalinga kuzizza. Iyo resistance yani agirina, iyo resistance ya Iblis. Mulaba kyenasoose okwogera al-ujub, al-kibriya, al-gurur. Omuntu atuuka ku level eyo ng'ekimusumbuwa kiri mu mutima. Kale omuntu okugamba nti ne nabbi ne we yali baddewo nnyinigo ng'agagaanye, bo baali gakuzizza. Omanyi obulwadde obuli mu mutima ogwo, level yaabwo. Kakale be abantu abawakanyi gwe bajja okugamba nti oyo ne bw'onookola otya, bebeera abavaamu ebigambo ebiganze ne bw'onoosoma hadisi 10, sijja kuva ku nsonga eri. Wadde hadisi nina egi, kambeere nga nina nnafu. Kikisookera ddala baganda bange Abasiraamu, hadisi ennafu tebazeesembesa. Oli nawulidde agamba hadisi ezigaana okuwerekera omuntu ku mufu n'amaloboozi, kubanga nabbi yaziiza okuwerekera omufu n'eddoboozi lyonna. Wadde oleeta adhikaari ezo ez'olwatu nga tugobereza abantu ne tahalil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Ekyo nabbi yakiziiza. Hatta kakube kusoma Qur'ani, nga mugenda musoma Qur'ani jamaatan muli mu lujjudde, nabbi yakiziiza. Naye omuntu yagambye nti hadisi kazibeere ennafu. Tegerekisa ffe kye tulina okukola kati ebeera gidaalo embi. Tulina okulaba nti obujulizi bwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tubutwala nga kikulu. Ebigambo by'abamanyi bye baayogera kubitwala nga kikulu. Kale zizimu ku ndwadde eziviirako abantu okulaba nti bawakanya. Buli we mukuba empawa ne muwakana, mugoba obujulizi obwali badde obutuufu ne mulema obukolerako. Sunna za Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ne muzitta, oli n'azigoba, n'akyafuwala akamwa mu kukakkanya ebigambo by'abamanyi. Kubanga eddiini eno ekuumiddwa na Qur'ani na hadisi za Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oluvannyuma ebigambo by'abamanyi abanywevu abali ku ddiini abakutegeeza nti kino Allah takikkiriza, kino mbaka takikkiriza. Omumanyi gundi yagamba bw'ati, awo eddiini yaffe weekuumibwa, so si kuwakana asinze, so si kwagala kwa mutima.
kati byebimu ku bizibu ebiva mu kkuba empawa. Tokkirizibwa kkuba mpawa ku ddiini, ku busiraamu, ng'oyagala kusinga nga toli mumanyi, wabula owakana buki buwakanyi. Ekivaamu ojja kukaafuwaza omuntu. Ekirwadde ekyokusatu kukaafuwaza. Ng'olina mukafiiri tosobola kwogera kigambo ekyo. Ntegerekisi abamu bagoba ne bannaabwe mu busiraamu, gwe tolina musiraamu. Kubanga ekivudde mu kkuba empawa baatule zikoze ki? Zikyamuse zombi. Ono akuddeko munne waya nga olaba ebikondo bya baatule. Ono akuddeko ono n'ono akuddeko oli. Gwe tolina musiraamu. Oli atuuka n'okuvaamu n'akyafuwala akamwa n'agaa gwe kisiraamu gwe ne bwembanga nfudde tonsaalira. Weetaaga edduwa z'omusiraamu okukusabira. Toyimiranga ne ku jeneza yange. Ebyo ebiva mu kuwakana. Naye nga lwaki? Okuggyako abo nabbi be yagamba nti oyo tasaalira jeneza ya muki. Naye olw'okuba muwakanye n'omuntu akukuddeko waya n'otandika okuvaamu ebigambo ebibi ebiraga obusungu, omuntu buli wajjula ekibajjuza kukuba mpawa ezifaanaganako bwe zito. Kati olwaleero nga tumaliriza ensonga ezireetera abantu okulaba nti bakuba empawa n'okuwakana, twagala twogere ku shuruutul jidaal al mahmud. Okuba empawa twagala tutunuulire obukwakkulizo, omuntu okuwakana ng'awakana mu mpaka n'ennungi. Awakana mu mpaka n'ennungi yaligoberedde bukwakkulizo ki? Akasookera ddala ikhlaasu niyatu lillah. Omuntu yenna gw'owakana naye ku nsonga z'eddiini longoosa enniya yo. Onoonya kumwagaliza kirungi, onoonya ategeera amazima, onoonya Allah kusiima. Toteekamu ekirala kyonna ti njagala kumusinga, njagala bampulire, njagala bamanye nti nzaaliko. Ekyo tekibeeranga ekigendererwa kyo mu kuwakana n'omuntu ku nsonga zonna ez'eddiini. Buli wobeera ne ikhlaasu Allah akuteeramu baraka. Kibulaba ebigambo by'abatukulembera abalongoofu bagamba nti ta'allamna al-ikhlaas kama ta'allamna as-salah. Twayiganga okukola ku lwa Allah, okufaayo nnyo okufuna ikhlaasu nga bwe twafangayo nnyo okuyiga essala. Olwaleero ekigambo kya ikhlaasu bye bimu ebintu ebitta emirimu okubanga tetugirina. Naye buli wofuna ikhlaasu tuli ffenna weeyongera okufuna albaraka, emikisa mu mirimu gyo, mu ibaada yo. Wa ta'dhimu alfaa'ida, era omugaso gwo gubuna. Irimu yo Allah agibunyisa n'agituusa ku bantu ab'enjawulo nga sina maanyi go, Allah yekka. Bwe temutera okulaba abantu nga bakutte bu vidiyo naga kano omaliriza okukawuliriza kasheyalingire n'abalala, ekyo si gwe ateekeddwa kiragira. Allah yatuusa message ku bantu, sheyalinga vidiyo eno etuuke ku buli muntu. Abamu batuuka noga ntaagingira seeka gundi, si gwe olina okugamba bakutaagingire. Allah yakola ekyo. Buli wobeera ne ikhlaas takthuru albaraka, emikisa Allah agiteekamu. Wa ta'ummu alfaa'ida, emigaso gyayirimu yo nigibeera nga gibuna. Allah yakikola kye bayita alkabuul. Allah akuteereddemu kabuul, so si ggwe. Tegerekisi waliwo omuwalimu gwe nawulira ekigambo kyanzija n'enviiri ku mutwe wadde zikyaliko, naye Abaganda bwe boogera olw'obukulu bwakyo oli bw'ataga ate ng'ozirina, kituufu nzirina, naye kyentegeeza kuga ekigambo ky'osobola okwewuunya.
alina ekigambo kye yayogera n'agamba nti nayogedde ensonga eba kubanga hiiti manyanga abayimbi bwe bakola eno yalibadde ki nalibadde nkubye hiiti kakati kaifa hadha fi ilm omuntu asomesa eddiini n'oyogera ekigambo ekyo yalabanga gundi yeeraze wala alinga akubye hiiti z'abayimbi hadha khata kiraga nti ikhlaasu ntono kigiraga nti ekigendererwa kyo temuli tuli fenna lianna alqasda huwa alhaq lwaki weetaagisa okubeera ne ikhlaas alqasdu huwa alhaq ekigendererwa kyo bantu kutegeera mazima wa maarifatu alhaq n'abantu okumanya amazima fayajibu an yuqaddima taqwa Allah qabla ad-dukhul fi dhalik alina kukulembeza kubanga akikoze ku lwa Allah tuli fena n'abeeranga ekigendererwa kye kirungi eyo shartu esookera ddala ikhlaasu niyatu lillah kubeerenga okuwakanaku okubaako empawa ku nsonga z'eddiini ikhlaasu niyatu lillah olongoosezza kino toyagala muhiiti tegerekisi buli wonoobeera nga obadde ne ikhlaas sataumu lfaida migaso gijja kuyitirira watakthuru lbaraka Allah ayitirize emikisa mu irimu yo Allah agyongereyo so siggwe taginga shekhe gundi musheyalinga ensonga eno kyo kiraga obukendeevu mu kumanya n'okutegeera sharutu ey'okubiri yajibu an yakuna aljadal billati hiya ahsan jadali yonna empawa ezikubibwa oba okuwakana kwonna oba lwe luganda lwenkozesa aljadal ng'erina kubeera nga billati hiya ahsan ng'ekigenderwa kiki kirungi nga n'ebigambo by'okozesa birungi mulimu omuntu awakanya omuntu n'amujerega kakati anaategeera atya amazima osoose mujerega buli yenna abuulira omuntu ng'oyagala ategeera amazima tomujerega tomukakanya ekigenderwa kyo omulumirirwa ate lwaki omujerega ate lwaki omuvuma olina okuba nga ekigendererwa kyo billati hiya ahsan kirungi so si kumujerega n'omuvuma amawanga kikulu abo tebategeera kikulu abo bategeerera ku myaka ana twogedde ensonga eno ebalemye okutegeera kaifa hadha kyo kijja kitya mu ddiini eno y'obusiraamu nga nabbi yagaana n'okujerega amaki amawanga mawanga gonna ge mulaba abantu ge bali Allah yagakola n'ateekamu abalugwala n'ateekamu abacoppe n'ateekamu abakakwa n'ateekamu abateeso n'ateekamu abagisu n'ateekamu abasoga n'ateekamu abanyankole n'ateekamu abaganda abanyarwanda abazungu abayindi hatta n'abayindi balina ebyabo kati omuntu ajerega amawanga g'abantu era sahaba omu ayitibwa Abi Dharri bwe yakkakkanya Bilal ibn Rabah yali omwazinyi wa nabbi kubanga ye yali muddugavu nabbi yenyiiga ono mweru ono muki n'amukakkanya naye nabbi yagamba ati yamugamba nti innaka muru'u fiika aljahiliya okyalimu ebya jahiliya naye okwetonda nabbi amusonyiwe alabe nti nabbi kyamugambye akitegedde era n'ono akitegedde yayagala ateeke ettama lye wansi ku ttaka Bilaali ajja alirinnyeku omuddugavu kaki mumujerega abantu mu mawanga obuulira ddiini ate ojerega amawanga g'abantu omuntu kibeerenga ekigendererwa kyo isaalu lhaq kozesa ebigambo ebirungi ebitaliimu kukakkanya naye raba omuwalabu kye yali akoze omuddugavu tulina okwawukanako n'abantu abalala ntegerekisi waliwo ekikolwa kye twalaba abantu nga ddala baakatandika obwakadaama manyi mulimu amawanga oluusi agamu nga gasosola abantu naddala abaddugavu
babalabanga abatali bantu. Edda ennyo Abawalabu baali bamanyi nti Omufirika ndowooza taba na muntu, abamu si bonna. Era nga abaagendangayo okusoma emyaka egyedda nga bw'alaba omuddugavu ajja n'amukwatako n'amugira bw'ati, alaba obuddugavu bino ttaka oba kkala. Abamu abatali mu ddiini. Tegerekisi ng'era bwe twalaba ekikolwa ekikyamu ekibi tekirimba mu bwongo. Eky'omwana eyali kadaame yagenda okukola nga muddugavu, Omuwalabu n'amumalirako ekyetaago mu maaso, n'amusalirako ebyayi. Kusala ebyayi mukimanyi mmwe? N'amusitamako n'amukolako pupu. Okwo kukakkanya bantu. Kukakkanya baki? Oba yali mu Oman sayidi ze, naye ng'akikola ku muddugavu. Naye oddira otya ekikolwa ekyo? N'okola pupu mu maaso g'omuddugavu, mu maaso ge bw'ati. Ebirala bingi. Akati eby'Omusiraamu nga ffe Allah baawadde ku ddiini n'osomako, beera munnaddiini obeere Omusiraamu ate obeere ne insaniya, osigale ng'olimu ak'obuki, ak'obuntu. Tojerega bantu tobakkakkanya. Ekindeesezza ebyo ti abantu abamu batuuka ku level ne bakkakkanya abantu ne bayingira ne mu mawanga g'abantu. Akati gw'oyagala obuulirire tomujerega, tomukola ki? Kubanga kyali badde ekyokubuulirwa kyo kumulumirirwa nti gundi ali mu nsobi, nsobi eno anaagivaamu atya. Olaba naye woogenda n'obulumi ng'ekikutwala okumubuulira buki? Muganda wange. Osobola n'omugamba muganda wange, bw'aba akusinga emyaka mukulu wange, badde njagala kwogerako naye ku nsonga z'eddiini. Bw'aba muwali munno, munaye muwali munnange. Nsonga eno bweti ne bweti. Naye ffe osooka kukkakkanya bwe kye muyita okubaaga nga tokoze eki? Nga tosannyalaza. Oyo taba musawo. Abaaga omuntu nga tamusannyalaza, bayinza okukusalaaniya nga tebakusannyalaza, oli akusala olaba. Akasoba tookaddukemu, akasenge, oli n'akubaaga nga olaba keeba ettayiri. Keeba eki? Tayiri. Basooka kukola ki? Naye gwe bakubako ekirita enkalu eri direct n'otadduka na kikuta. Kyoyagala kuyingira Busiraamu. Kati n'eddiini bantu mubuulirire, muweere ekitiibwa kye, omuntu mumanye muyite kenti munnange. Nsonga eno eri bweti, wallahi omuntu ajja kuwuliriza. Naye tulina okubeera nga tukyala ekyengaye nti yajibu an yakuuna aljadal billati hiya ahsan. Sharutu esembayo eyokusatu, yajibu an yakuuna aljadal bililm. Jadali yonna okuwakana olina kuwakanira mu irimu, bililm. Owakana n'ekintu ng'owakanira mu irimu, owakanya kumanya so si butamanya. Muntu agenda n'akulembeza okuwakana ng'ate akulembeza butamanya. N'owulira omuntu ebigambo byayogera byonna nga byakijega, bijjudde obutamanya. Buli yenna akola jadal yakuuna bililm, kozesa kumanya so si butamanya. Tuli ffenna nga Allah bw'atugamba mu Qur'ani y'ekitiibwa, suratu Ali Imran aya 66, ha antum haulai hajadtum fima lakum bihi ilm falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm. Olaba Allah bw'atugamba falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm. Lwaki muwakana n'abantu ne mukuba empawa fima laysa lakum bihi ilm, kye mutalinaako kola ki? Kumanya. Yenna wakana ku nsonga z'eddiini mpaka na ku mawuledi olina kubanga olina irimu, mpaka na ku dduwa ez'amakumi-ana ng'olina irimu, mpaka na kutwala omufu ne talakaini ng'owakanya irimu.
owakanira mu irimu so si kukulembeza butamanya. Oli afundikira ayogera ebyobutamanya naga jjajja wange bw'atyo bwe yaziika kitaawe. Awo ku byonna wa wali irimu. Oli naafundikira agaga ffe bwe tutye ewaffe bwe tuziika ekyo si kye kituufu. Walige nti bw'atyo nabbi bwe yakola ki? Kasita okyogera ekyo ntireeta obujulizi. Kati buli yenna wakkana ku nsonga z'eddiini irimu. Tokuba mpaawo watali ki? Irimu. Mawuledi gyeri teriiyo ng'olina obujulizi. So si kuwakana buwakanyi. Allah kyatugambye nti falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilmu. Lwaki mukola omujadala ogufaanagana ku bwe gutyo nga temuli wadde irimu? Antu bakuba debate enkalu emulimu kaala Allah kaala Rasul, wabula bafundikira bagamba ffe ewaffe tuli bajungute. Imaamu we bafu bwento bwe namulaba akola. Imaamu we wammwe okumulaba nga akola si buki? Si bujulizi. Olujja lwe wammwe okukola bwe lutyo si bujulizi. Nabbi wakumeka eyakka mu lujja lwe wammwe eyajja n'eddiini bwetyo eyigiriza abantu mu bannabbi Allah be yatumenyera. Olujja lwe wammwe lumulimu bannabbi bameka? Omuntu alina okukimanya nti tateekeddwa kuba mpawa nga takozesa ki? Takozesa irimu. Kale olwaleero mukkirize insha Allah tukomaawo tuli ku shuruutu aljidaal almahmud, obukwakkulizo omuntu okuwakana ng'awakanira mu kuwakana okukkirizibwa. Nga bwe tugambye alina okuba nga alina enniya ennungi, alina okuba nga awakanira ku kituufu ku kirungi, era n'ebigambo byakozesa biki? Birungi, era nekibeera nga kimukakatako okulaba nti bw'aba awakana nga akulembeza kumanya so si butakola ki? So si butamanya. Mulundi ogujja insha Allah bwe tujja okutandikira okujja nga waliwo alina kyabuuza, bwe tulinda omulenzi ono ateekawo kamera n'adduka. Waba walina kyabuuza? Naam. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Naam, Iblis ne malaika. La, Iblis ne malaika birina enjawulo. Iblis shaytan tuli fenna kyekintu ekyewaggula, ekintu ekyakola ki? Nga bwe tubeera mu ggwanga ne mubeeramu abayeekera abayingira ki? Ensiko oba abayeekera gavumenti. Kati Ibulisi teyali mu bamalayika nga Allah bw'agamba mu Qur'ani ey'ekitiibwa, wa idh qulna lil malaika isjudu li adam fasajadu illa Iblis aba wastakbara. Mu aya endala lam yakun min as-sajidin. Awo Allah bwe yaleetera ekiragiro alagire bamalayika bavunname, Ibulisu n'agaana. Ibulisu yaliwo kubanga yajjanga eri bamalayika n'abeerawo, nga bwe tuyinza okuga nti Swaibu yajjanga mu muzikiti ng'atuulawo. So si nti Ibulisu yali ki? Before tabeerangako malayika, wabula yajjanga n'abeera ne bamalayika ng'awangaala nazo. Tuli fenna kyobulaba Allah mu aya endala nti wakaana min aljinni, yali maki? Mu majinni. Kitegeeza before yali mu majinni, so si nti yali malayika, kubanga ebitendo by'abamalayika la ya'suuna Allaha ma amarahum, tebajeemera Allah kyaba balagidde. Bamalayika by'ebitendo byabwe. La ya'suuna Allaha ma yu'maruun, bakola Allah byabalagidde. Ibulisu yakola Allah kyamulagidde oba yakiwakanya? Kati teyali malayika, wabula ekiragiro kyamukwatirawo awo we yajjanga
nga bonoga nti atali musiraamu yajjanga n'atuula mu basiraamu ne baga nti abasiraamu bakufa fi akhiri ki kubanga kullu nafs dhaikatul maut. Tegerekisi balina okusooka okuggusa emirimu gyaffe batuwandiika ebirungi ne bawandiika ebibi. Kati bwafa oyinza ogaa nti malayika ewandiika ebirungi byange yafa, Allah yampadde endala la bulaba amanyi baleeta ne debate namba mu bitabo byabwe ebya akida bamalayika n'abantu ani asinga ekitiibwa? Bamalayika n'abaki n'abantu ani asinga enkizo, bantu oba bamalayika? Amanyi bafundikira nga baga abantu oba malayika ziriwo okuweereza mu hatta ne mujjana zigenda kubeera nga ziweereza mu. Tegerekisi kati omuntu ekitiibwa Allah kyeyamuwa takimanyi. Singa omuntu yatuula bw'ati n'afumiikiriza ku kitiibwa Allah kyeyamuwa, wallahi teyalisinzizza kirala, yalikoze Allah kyeyamugamba. Ku kitiibwa Allah kyeyawa muki n'akuteekako bamalayika abakuuma mu maaso n'emabega, oweebaka ne wuzu ne bakusabira paka lwe bukya gwe. Naye senga omulimu ogwo Allah yagukwasa muntu akole ku malayika service ezo, senga tetwekyawadde oga beba n'amanya. Olaba omuntu alema okuyisa obulungi muntu ki? Muntu munne. Omuzadde n'alema okuyisa obulungi omwana, omuzadde n'akolimira omwana. Waliwo omuzadde olwaleero bampeereza ebigambo bye nga bikambwe. Mwana we ali bweru, yamusabira edduwa n'amugaa njagala odde na kaveera. La ilaha illallah, njagala odde na kaveera oboneebone mu nsi muno, ova e Bulaaya eyo ng'olina kaveera. Ebyo bigambo si byakunnyumiza. Leero njogedde n'omwana nga mukakkanya mukansolinga naye nga taata ebigambo byafulumya, kuba ye muntu w'amabanka atayagala omwana amusalira ssente amuwe buli kiseera, tasobola. Namuga akaana gwe yagala oboneebone mu nsi muno, obulweko wootuula neeyo Bulaaya odde na kaveera. Oye muntu woyisiza bw'otyo entumbu yo omwana wo, kale ate butya nga Allah febe yateekako tukole service eri abaki? Eri abalala nga olaba malayika we zitukolako ne zitukuuma ziwandiika emirimu gyaffe. Naye oba kubanga omuntu Allah gwe yakwasa ekyo kugentegerayo omuntu yeewuunyisa nti ekola ki? Olaba malayika kambayo kyakulabirako kyokka. Olaba malayika etonyesa enkuba, Allah agiwa obungi bw'amazzi bweteekeddwa okutonyesa n'ekiseera n'enkuba weerina okukoma. Ng'ekyokulabirako wayinza ogiga nti nkuwadde liiters 1,000,000 zitonyesa ekyengera mu ssaawa 4 bweziti, nga kyerina okukola ki? Okukola. N'etonyesa enkuba n'awali ennyanja n'eteekawo. Awali ki? Ennyanja. Naye gwe ku magezi go Katonda ge yakuwa ng'omuntu, senga gwe gwe bawa ekitende ekyo eky'okutonyesa enkuba, awali badde ennyanja waali taddewo munziremu kyekyo kyennyini agimariddaadi oli yaga ate gaaki waliwo amazzi, naye ayo malayika yeetonyesa ne mu nnyanja gakola ki? Naye ffe amagezi gaffe kudiikuda okwo ago kanga saving nga twala ewaffe eruweero. Naye yo malayika bagayitonyesa enkuba mu Wakiso, waliwo ennyanja, waliwo oluzzi, waliwo ajeemera Allah atasaala, yeekola ki? Atonyesa. Ntegerekisi kugamba omuntu Allah yamusukkulumya naye n'atamanya n'atakola ki?
kale okuba nti gwe olina control zaffe ez'okulaba amaaso kati gwe sheekhe wenkunyiiza oba nenyiiza malidaadi oyo nga Allah gwe yakwasa ekyokulabirako nga yakuuma amaaso gaffe aba teyanzikiza dda aga nja kukujjako mugira mummanyira njokubafuula bamuzibe era muyombamu katono gwe nakukola ki nakujjako mumala kujja mwegayirira sebo tuyambe baana bange basatu tebakyalaba tusonyiwe nera abamalayika nolabisa haramu notunula oli ku kimansulu nagalekako neweteregereza obwerere bw'omukyalo wa haramu nosigala ng'olaba mulaba Allah bwe yasukkulumya omuntu kale katukomaawo olwaleero ssebo Saddam senga twamaze dda gwotulwisiza ogenda muuzo oli ofuna z'abasuufi omalayo wiiki ffe twamaze tubadde tulindago subhanaka allahumma wabihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.